obadde okimanyi nti ebyaliwo by'eddiŋŋana tusibe okuyiga okumanya nga kw'otadde n'okukuguka mu pulogulaamu z'okukatuka enkuke. Mukama wange tunajjukira ndowooza nti twakomanga ekibiina kya Ibeco. nga bakiza mabega w'ekateni ye Ibeco bakizaganyiza nti nze kambite naye nga mujja kumpa pounda zange 250,000 mitwalo 25 ya za pounda mumpeeko nga compensation ku byenkoze. Ye Ibeco aveewo agende n'obwatirisi aveewo abeere ng'agenda kumaliriza amabanja banja bailing out eyo nga at least naye bo babeere nga basanyukako we bagenda kubanga omanyi ng'ovudde ku mugaati ate mwagezaako ne mukwatirira ekintu at your own cost. Wakiri oddayo n'olimalima nofunako kale Ibeco ye yakikola bw'atyo naye nga abatabeerako tugamba nti batumayo gwe tuyita Gerald Poto nga parliament ye mutuma ne bateesa ne bagamba nti nedda Gerald Poto kagende era twabayisaamu omusajja ono ng'azze n'abe bye yatuukako n'abituukako ne bakkirizaganya nti Uganda bagenda kugitwala. Ne tugamba nti kati ne bagamba Uganda tugitwala tutya? Tugitwalire mu protectorate. Protectorate kiringa bwenkuwaako esaati yange naye nkugamba mwami Lubega ndi kutambula oba oke katugambe saawa y'ekiro kankuwa ekintu kyange kino sijja kutambula nakyo kiro. Protect it. Kinkumire. Eyo n'olwekyo n'okikumba naye ng'omanyi nti at one point ogenda kukiza. Twetaaga abaana baffe bategeere ekintu ekyo. Nkuwadde nterekera nkuwadde ensawo nti terekera ate sijja ate n'ombuulira story endala tewali. Gwe kyolina okukola n'ogamba okomyewo. Waliwo yampaako ndowooza TV kutereka n'amala n'akomawo myaka 10 ye nga bagiti TV yakola ki yagenda nagamba munange ekintu kikino TV yiyo. So I protected it. Kale n'olwekyo bwe mba nga ndi kukyogerako baana b'essomero naddala mutegeeri oyinza okusoma n'okitwala nga bw'osoma ekitabo kyona nga you have not interpreted. Naye kati colonial system basajja bano bwe banga bagudde ku kitundu bakiyuzaayuza kifaanananga kyabwe nga kibaaguze bakolona kwegamba buli kimu ate temuyinza kusamba ddiiru side by side nga bwe kyali mu Uganda kubanga ekintu kyabwe bakolonizinga buli wamu bananyini kwegamba batwala emirimu gyabwe gyo nga boolaba ekyali mu Zimbabwe twagiyitanga Rhodesia gundi eyo yaliko mu Rhodesia Zimbabwe era twalako abakaburu mu South Africa. Abakaburu we bakolonizinga twalako ne Kenya eno tujja kulaba wadde nga bagamba protectorate naye singa badde tugenda ko ate mu politics ya Kenya nnyo twandisanze nga basayininga endagaano ate generally nga mulimu real colonialism kubanga ye singako Uganda nga bye tugenda kulaba. Kati wano mu Uganda akugambye nti mu 1906 ate ne bakyusa obulimi ne bajja mu makono g'abaki nga abajja mu protectorate naye nga tebaavirayo ddala ne bagendako nga emirimu gya Uganda girina okuddukanyizibwa colonial office colonial master. Kigamba nti era gundi title kubanga basookanga ba commissioners era tujja kubasomako batandikanga commissioners naye later on ekifo ekyo babanga bagitadde mu protector mu colonial office kudukanyiza ebintu ebyo nga bifuuka nga bafuuka ba governor. Kale governor ekifo title eyo oba ekitiibwa ekyo kiva mu ba commissioners nga bakyali protectorate.
kubanga tulambulira abaana baffe babiyite history bamaleyo obubonero bwona kibeere nga kibateekamu okwagala ebintu bino. N'olwekyo kati abazungu kye babeerako ekimu kye bakirizaganyangako, tetugenda kufuga ensi mu system y'abanaanyini nsi yabatakuwadde permission oba bakinaategereka nti bwe tubanga tugenda kufuga Uganda tugifugire mu colonialism oba tubeere nga abacolonizinze, tujja kubeebuuzako bennyini bakuteekereko tiiki mu bugezi bwabwe oba mu busiru bwabwe. Tusinga tunagenda maaso n'okubafuga nga abatuteesezza ekintu. Wabula tusooke tubabuuzeeko. Balina mundu, balina biki naye akantu ako kaasigalawo. Era wadde ne Kongo bagitwala bwe bati bayogera n'abaami. Bagamba mutwale ekintu. Naye nga banyini bagamba balina okwa ndowooza wabisomye bulungi bya is it park yard. Nti bakubidde abakulu b'abasuubuzi masimu tegaliiko, ndowooza wasomye akantu ako. Naye ate nina omusuubuzi omukulu w'abasuubuzi gwe nawuliddeko ng'agamba nti bagenda ne batula mu ofiisi ne bababuulira nti bagenda kubasengula era balina n'ebifo ebirala kati bagenda okutwala abasuubuzi. Kati abo bananye omugaaga yagenda ate n'akolaganako nabaki. Ndowooza this is now the best example. Naye nga tebabuulidde baki bawansi. Era singa babuulidde tebaditegedde kubanga tebamanyi bano baasa oba biki what has changed hands. Okiraba Lugade aze ali kusayininga n'emwanga banaafrika tebamanyi. Ekintu ekyo tekiva mu Uganda. I mean mu African countries. Kale ono bagamba nti mwe abasuubuzi mwakizaganyiza n'abantu bano nti ebintu bumenye ebintu bisitule n'abakulu baamwe. Kati mubuze abakulu bakubira bakulu masimu nga tebaliko kirungi naago amwogeddeko era enjogera eyo eraga ki ekyagenze mu maaso. N'olwekyo kati bano ne bagamba nti tugenda kutuma representatives. Okay, omuntu agenda akondakitinge elections balondewo ki kye beetaaga mu Uganda. Tubafugire ku protectorate oba tubafuge nga colony. Kati sebo nga bagenda kukikola batya? Abantu lunaku ne lutuuka bagenda kusitula. Naye eno mu Africa abazungu abamu mikwano gya Uganda egiri underground nekigenda ne gikonako abaana ba Africa bano abaddugavu kubanga bamanyi obuzibu bwe bagenda kuyitamu. Bwe banaakolako mistake nti pap ne bakwata ne balonda colony Uganda singa yagenda. Ndowooza kino kijja kusootingako abantu kibabuulire exactly lwaki mugamba nti mu Uganda tebalwana nga bafuna independence. Bantu mulina assortment of reasons naye Uganda teyali colony, teyali yaabwe. Era bali tebali supposed n'okufuna amataka kagabafune leero naye nga luli tujja kulaba n'abayindi tebakkirizibwa kugula amataka nga balina kubeera ne mu town. Ogenda okugula ettaka okugula lyani? Naye nga basajja baali beeweddeyo 7 bwe bati be bali bagenda kusaanyawo Uganda. Anaalima rubber, anaalima majaani, eyo ensi yali tebamala nga bagenda kugirima bulimi. Kati bano Uganda saawa eno twandibadde nga sifa aboogera, twandibadde nga basafs kwegamba abakola ku nnimiro z'abaki z'abasajja bano singa twagenda mu nkolero. N'olwekyo ne bagamba tugenda kutuma abantu baffe kulondesa mu Uganda naye tugenda kutuma n'ebintu symbols oba mbiyite ntya obubonero bubiri. Leka buno bw'omupiira bwe muzanyazanyisira ku bwa LC1 chairman oba ati independent oba gaali kabonero kamu kali kya ye tugamba si mu luzungu nga kayimirira ku kintu okitegeera colony. Naye nga mu Africa tebamubuulidde ne kabateekawo akalala nga k'omuggo nga kaliko pa yebeera pi
protectorate bagenda kubuteeka mu box babuleete justice byabakama yes akulira okulondooka kati bagenda kuleeta naye tebanaba kukola civic education tewali kukozesa Munnayuganda civic education tebamubuulidde mujja kucompromisinga byakulonda tetwetaaga nemo rigging okubba saagala byakubbirira bululu na biki sibunga balina okusitula baleete obugundi obwo balonze baami nga bwe twakalabako wano abana abakikira kati abaami bano nga tebanaba kuyingira Uganda nebeera abazungu nga bembadde nguyogerako abaagala Uganda abagirina mu mutima ndowooza baali babaddemu oba baali baprotestanti oba baali bakatuliki oba baali naye nga baali balabyeko enkola eyo mu Britain mu kifo kye bayita Rhodesia eno ye mwami Mugabe akyalimu ye bwe yamala nagiwa liberation balwana nnyo Mugabe bantu bafa nnyo naye wamala kuginunula ne bagiyita Zimbabwe ne bagiyitako Rhodesia ndowooza byali oba Rhodesia yagidiscovering oba kisimanyi naye nebeerayo n'omukulu ono bamuyitangani wa Malawi naye bagiyita Nyasaland ndowooza n'obutabo bumu mu library ezimu bikyalimu ti Nyasaland Malawi Kamuzuganda naye bwe batyo enkola nga bwe kugambye ne mu South Africa kale basajja bano ne balaba nti abantu bano singa batwala Uganda in the same way ndowooza bakiraba oba Uganda bagenda kubonaabona nabo bajja kufiirwa mu interest zaabwe n'olwekyo nebeerawo abazungu abamu ababbirako abantu baffe ne bagamba baanange abantu bano bagenda kutuuka wano kubalondesa bajja kubayitanga abaami naye singa babayita kikye twetaaga mujja kuyingira mujja kulaba bintu bijja kubeerayo bibiri akaago neyo nukuta yakya yenkugambye naye kyemukola temugezaako temugeza nemukwata kano akafaanananga kya temugezaako ako tokwatako akantu ke mugenda kukwata kali akalinga kaago okuli pi naye nga baanange tusabye temutuwaayo era temwogera era bwe mutuuka omwo togenda bangaago n'okukwata akati ako bajja kumanya nti mubbi obululu okujjako nga waliwo ababuulidde era tetujja kulutonda naye nga yo obululu bababiddeko dde ebigezo kale basajja bano bajja ne babeera nga bateekateeka abaami abaali bagenda kupiikinga obuntu abasinaba kubafuna maanya naye bwe bajja kati ne bakola ki nga bwe babagambye baali basomi balungi ne beebuzaabuza n'akwatako kano bw'ati n'akatunuulira kapi n'akateeka wansi omuzungu anti otyo n'agenda ku kano kukya ne bakakwata bulungi ne bakatunuulira omuzungu nga esajja limukwata ate bamala babulako dakanga meka nga basajja bateeka akati wansi ne bakakolamu mirundu ng'esatu bagenda kumaliriza nga akaago bakakwase tulonze pi omanyi omuzungu bwaluzinga tempa abazungu obwongo bwatabuka ate ye afuuka ne papo yakyusa nekala beyita ba white naye nga nekala yakola ki yakyuka basajja babeera totally annoyed tugamba obusajja bugezi wadde buno kati kikino anti ebintu bamaze kubaliikingayo abantu bannayuganda bennyini officially eri babatunuulira eri bakutunuulira bintu biri witnessed balonze protectorate si colony protectorate yes n'olwekyo kigamba ebintu bya Uganda byogenda kukwata bino babikutereseza yes bino bitereke kubanga akaseera ako ke kaali kaseera k'okukwata ebitundu naye muyinza kubikwatanga byamwe muyinza kubikwatanga byabali bwe bityo enkola yaliwo system eyo n'olwekyo wano
abawadde omuzungu ate Baden yakubitereka buteresi akaseera bwe kanaatuuka omwana waba akuza atusiza 18 years mubizeeyo tolwanirako bw'obeera musika bakuwadde ebintu tereka omwana akula atuuka emyaka 18 gwe kati oli awo ebintu oyagala kumunyaga. I think that is very bad. Kale basajja bano obwongo bwabwe ne bukyuka ne bamanya nti ebintu bikoze eki byonoonese katolwo obusungu ne babufuna era ogendako mu maaso katono n'osanga kati maapu ya Uganda netandika kukyuka nefunda negeti kubanga eri Kenya Kenya batudde they are there mu highlands zona za Kenya zino abasajja befuze ebifo Abangereza ba basajja balina amataka gaabwe nesaawe ndowooza bakyalimu kubanga si buli liberation bulungi Bamasai benyini bananyini ttaka ndowooza babalekera awantu awatali even fertile naye abasajja badelamera naddala waliwo olugwe bayitanga delamera abo balina faamu akwata ebyalo whole district oba ataddemu embuzi zooka era ebyo Kenya kyova olaba Kenya okay economy ekyali strong somehow naye lwakuba nti ebintu bikyali makono g'abazungu abagendayo ndowooza mukimanyi bulungi ba Africa kati bo obulamu bwabwe nesaawa eno si kiwanga bulungi babeera liberated kyova olaba bali sensitive singa oleeta omuntu nti tutunze China ndowooza wakalaba bakabagulako olutalo awantu ne bagamba ate mugenda okunyaga ettaka kubanga eryali lyonna fertile gakyali mafaamu g'abazungu era amafactory mu Kenya agasinga gakyali g'abazungu bebaddukanyiza okujjako oba oli awo ebintu bye bagenda ne bikyuka Kenyatta bwe yalwanamu bayinza okubanga kati bo ne bakyusa ne bagula emigabo so Kenya government nebeera ng'eyingirira awo ngelwanalwanamuko naye ne bakwata kino ekifo nga ekyalimu abakalenjini ne batuteekako nti pozi comrade oli Musebeyi washaki nkutumidde nesiri Musebeyi kati abantu abo baba bateeka kuki ku mamotoka ne babajja mu gundi Kenya Highlands ono bifo ebyabili mu Mount Elgon part of Kenya ne babateeka sebo ne ku malole ne babaleeta eno mu Bugisu Uganda era ekifo kyolaba nti Sebeyi ekyo kifo kyali kyaki kya Bugisu kati okufuuka Sebeyi as an independent district nga Ben Kiwanuka afune bwa chief minister kaseera keke yabeeramu akatono Milton Obote alyoke amuwanga nguse oluvanyuma yalinga yawakwasa ba Sebeyi independence naye abasinga balinga ba refugees bebajje ku ttaka lino kubanga bano banyiivu afazali Uganda bajijjeko ki ettaka ndowooza bwe bakwata ne Naivasha ebyo biki byonna ne bagikutula ku Uganda ne bagiteeka eri President Amin yandiba sigamba nti wano ndina bwino mukakafu awo naddala kwako naye byandiba byebyo kati ne batandika ku drawing borders za Uganda ne bajjako ettaka erimu eryali lya Uganda ne baligata ku Kenya kubanga mu Kenya mwe batuula kati yensi yaabwe mwe wano mubayuweeyo n'olwekyo nabo kaba bakole kye baagala. President Amin yali agala kuzza ttaka eri program zukka tukenkukeeru bega Ibrahim Kasinga ne mukulu wa kika walyemera comrade agenda maaso n'okubeera nga atutangaza ensonga nga bwe zitambula okusinziira ku kunoonyereza kuyakola. Mukulu wa kika mukama wange mukulu Idi Amin yali musajja nnyo wamaanyi naye Uganda omanyi baagala ebintu bye basamarayizinga nnyo nze bitabo bwensanga omuntu awandise just dictator Idi Amin simala gagulagula ebitabo by'ekika ekyo kubanga nagenda nemanya nti buli regimu waliwo abantu abatta abantu so tulina account totally balanced era tujja kugituuka awo tujja kugamba ebizibu bya Amin tujja kugamba ebirungi bya Amin tujja kugamba wawe bamuwaayira ne bwino nga bwali n'olwekyo naye abantu nga bwawandika ekitabo engeri ya Amin yamuyisamu bubi
ya kuwandikira dictator obukyayo obwo ne bugenda nga bweyongera ye obo Milton Obote yamuyisa bubi ya agamba dictator Milton Obote era n'agenda n'ekyo oba Muteesa yamuyisa bubi bwatyo abasigadde ne babeera nga bayeekera abaana bonna nga bagenda beetaba mu ntalo mu butuufu what we call proxy wars kukanta akatono oli yamunyiiza n'amukola kyamukola anyway tujja kulaba waawo lazima kati abasajja bano nkugambye batandise kusitula ne baki bantu ba mu Kenya these Kalenjins betumanyi nga Sabini kyova olaba n'olulimi lwabwe lutono muno naye nga babajja mu Highland si nnyo n'ebintu ebiri mu archives waneji gundi maluku era abakulu singa tujja mutwa in free hand muyambe information sharing n'abantu nga babaleeta kati ebifo byabateekamu nga bagiteeka that district ebeera Bugisu direct naye kati engeri ye bayingiramu myaka egyo gy'emabega ndowooza abamu baali nga baba bamaze kubasindikayo ate n'ekirala nga omukono gw'abazungu gwe guli ng'ate okubanyaga kizibu nga bwogenda kunaratingira just a life story ebinkwatako nze n'obulamu bwaffe ndeyo nga bwe tubadde tutambula nti abantu bano kati bo Democratic Party ba Democratic Party mbatumidde ne ba parties mwena NRM FDC wherever you are UPC mbatumidde banani nti ono bwafuuka chief minister nga bwe tunalaba bwe yateekako omukono n'arecognizinga Sebei as nga district entongole mwenkaaga mugumu naye kati bwogamba nti enkaaga mugumu taata wange emyaka gyokka gisuuka eyo enkaaga mumu omusajja yakula kati okukwata luusi abagisa abamu oluusi n'obayita nti amwe muli Basebei these people were carried era destruction yebaakola eyo nange saalutonda era abantu bano Sebei ndowooza bw'olaba ye unless nga NRM tegikwase bulungi bandibanga ba NRM kubanga abantu baali ba DP yakwatako abantu baayo NRM ngejja nebayingiza muki mu NRM that unity semogerere anti kati wona abantu abaali bapinga Obote kati wano bwogenda mu Bukedi wano rekodi ya Obote si nungi kubanga waliwo akakwate k'abagisu n'abaki n'abagwere kati abagwere bagamba Milton Obote ya favoringa baani Bagisu kati n'olwekyo mu Bukedi awo kulaba rekodi ya Milton Obote toyinza kugiraba bulungi ate ojja kugirabira mu Bugisu kubanga bagamba watulyamu olukwe n'okwata ettaka lyaffe n'oliwa naye ebyo tujja kubitunulako naye ngamba nti kati rekodi y'Abasebei bano kubanga bano baali ba DP so kati nabo bayinza kubanga bakyukira mu kiti ne bayingira NRM kati bwe banga mutima ogwo guvaayo then there is a problem otherwise balina okubeera ebyo nabyo describing partners are voting 90%. Okiraba n'olwekyo abantu bano bo bekwa kwegamba basanyuka nnyo Ben yagenda kufa nga is a hero era ndowooza ekyo kyekimu kyamanyikako naye kati ne bitandika ne bibeera bitya basajja bano bakomyewo omulundi gwakubiri beetaaga awo mu 26 mu mirembe gy'agoowa bazeeyi mwena mbatumidde ababeerawo mu mirembe gy'agoowa nga baagala ate kukwata ettaka lyate lya Uganda they have not given up baagala kulitwala ate baligate ku Kenya kati mulundi guno abazungu abo sebo ne bajjira wano Masaba Secondary School batuukayo ndowooza tunaba abamanyi Masaba Secondary School waliwo omugga gwe tuyita Soloko kati fe district yafu kugiyita Sironko kyali kyabayidi omuyindi tamanyi ku pronouncing Soloko kati omuyindi nti Sironko ate kati nekidinyeme ngani Sironko ani bagamba nti eyo district ya Sironko eyo district ya Soloko kubanga omugga gwe tulina guli mugga Soloko era gwe gubeesa district eno bagiwaki
linnya lya mugga Solonko for independent kubanga mulimu betuyita abanaffe aboogeramu olubuya mwana wa mubuya ne mwana wa mwambu nga kati kubagaata obagatira ku mugga ogwo Soloko naye kati ffe naffe ne tubeera bagezi nnyo ne tuneeminga nga abayindi abaali Sironko eyo nga bagiyita Sironko ffe naffe tweyita Sironko. That is the record abantu bayinza okubanga tebagimanyi. N'olwekyo kati bazze baagala kusala ku Solonko river nga bwegenda bwetyo. That means the whole of almost 3/4 za Sironko district oba kumpi yona nga baagala bagigate ku Buko paka bagigate eri ku ttaka lyaki lya Sebeyi. Era butandige yona buti buzugambye wa mwambu boda bali bagidrawinze bwe batyo. Kati ekiddayo nga bagamba nabo nga bwe kugambye mu ntandika yaabo enti tetuyinza kutwala ettaka lino okujjako nga abaami bakoze eki ebyo tubitandikidde ku macyanga tutandika program. Abaami balina okuteekako emikono. Kati abaami bano bonna abaliraana abaali bakola mu Sironko kati omwo mwe muli omwami gwenyinza okemphasizinga nga bamuyita Wagidoso. Wagidoso ono abeera mwana mutandiga nga kulidde mu Solonko naye yazaalira Buyobo. Kati Wagidoso ono gwogenda kulaba yafuuka wali emira ndowooza okankulete kati erinnya eryange directly nga bamuyita wali emira lwakuba nti ono taata we bamuyita Gonyi gwe mmeningirako Mount Elgon. Bamuyitani? Gonyi. Grandfather we Jaja we bamuyita Gonyi. Jaja wa Wagidoso. Kati bali abazungu nga bajja bagamba bugende eri Gonyi. So generation ya Gonyi ye Gonyi azaala Wagidoso ono gwengenda kwogerako kubanga sijja kulikogonizinga paka eri Buganda ate paka Bunyoro naye ono nemuleka kubanga njagala abagisu bategeere bulungi kuva n'olwaleero. Yali akulira ekitundu ekyo? Yali sub county chief w'Ebuteza. Ab'Ebuteza mbatumidde baanange bantu bange. Kati nga naye alina okuteekako omukono naye ngambye ono wali Wagidoso ono abeera muzzukulu wa Gonyi. Gonyi historical background eriyo nti be banemingirako mountain ffe tumanyi nti Mount Masaba. Okay? Naye weebuuza yatuuka atya Elgon naye nga yaliko Gonyi nga abantu abo oli answerable ku mwami w'ekitundu ekyo at that time genda eri Gonyi. So mu Kenya mwalimu omusajja bati Doret omusajja nga w'amaanyi era naye mountain ne bagituuka El Doret somewhere bagamba Mountain of Doret. Kati wano wabeerawo Gonyi so it is Mountain of Gonyi nekiva mu Masaba. Kati Gonyi oyo generation yeeyo ono omusajja kati yabeera ku Butandiga n'abeera Embaya kifo kiba kitambaya b'Embaya bonna mbatumidde be bantu bange n'ajja n'asenga wano wansi Ebuyobo era Ebuyobo we yazaalira omwana gwe bayita Sodo. Ab'Ebugitiimwa ono Gonyi n'awasa omukazi Omugitiimwa gwe bayita ani gwe bayita Namakambo Mugisu. Gonyi Mugisu w'Ebutandiga Namakambo mukaana muwala Mugitiimwa ne bazaala ani omwana gwe bayita Sodo musajja Mutandiga. Ekyo kambeere nga kirambulula ate Gonyi gati Sodo ate n'azaala n'awasa omwana w'Esonoli eno. Esonoli otuseeyo tunaya kufuna one time tutambuleyo naddala nga tewali budde bwankuba. Awo ku Sonoli wayitita Sonoli b'Esonoli n'abaalo n'abatumire batubose n'atwala omuwala gwe bayita Maliza wa Nyenze ne bazaala Wagidoso ono gwe ndi kwogerako. Wagidoso Daniel. Naye tumuyita Daniel kati ono taata we yafa Wagidoso ono I mean Sodo azaala Wagidoso ono taata we bw'abanga afudde Gonyi ye n'agamba kanzireyo Ebutandiga ngende ntulewa Ebutandiga taata gye yava ate n'aleka wano amataka. Abantu bagamba togenda n'agenda. Ate bwe yatuuka ku Butandiga bagamba nti Baganda bo boona abasinga bayingira sipi
sipi kifo kya Bugisunga bwe nkugambye at that time byakakyuka mu 6 ne bagamba nti Abaganda bo bakola ki bagenda eri Musebeyi n'olwekyo gwe beera wano ebintu tuula n'ettaka lyaffe likyaliyo baanange bemba yatujja ettaka baanange twogere bulungi awo wentumira mukama wange wali osoodondooza woowulira mu kanso those tugenda kufinding out kisombo be bantu baffe abo sebo mukilani yo njago nja kumpaamu era akafo nja kujja tubeere nga tutereeza ensonga ezo bulungi kati bwatuuka ku butandiga ate ne bamugamba bagenda eri ate bwe yagenda nga bali kumuwoni nga Basebeyi bagenda kutta olina baana bangi olina ebintu ebirwanisa bingi naye nga onaaliganga warrior ate n'abiwakana sebo yatuuka teyamala kaseera ne bamala Abasebeyi ne bamugwako ku makya singa abagisituli serious n'omukuuka twandibadde nga tugenda tukyajinga Abasebeyi kati bwatuuka wali abantu ne basarawundinga famire ye yali enwanyi ne balwana naye tebasobola kusoboka ki olutalo omukyala yeeka gwe kuyise tuko olwanyenze maliza yawonako ne abantu bano basatu nga mulimu Muduuli ye jajja wange wennyini nebeerawo ne wali emya naye jajja wange wennyini be baawonako abaana nga basatu bana babali bana ne maama ne jajja oyo era ye bamuziikende buyobo ne bakomawo as refugees kati we bakomawo nga refugees ono omwana yali wagidooso obulamu bwakubeera pozi naani orphans bwamuyisa bubi n'atandika kulya eminyira kale kwe kuvaamu erinnya n'ava kulya wagidooso n'adyako kwalyemira era ssebo ly'erinnya lyange walyemira kubanga miserable condition oli gye yayitamu nga refugee nga Abasebeyi bamaze kutta taata we n'akomawo era Abazungu bagenda ne bamusanga mu condition eyo kyova olaba omwana ono eyali bubi nnyo kati bano ng'abantu b'okubuyobo tebaagala ne bawaayo abaana baabwe ne bagenda ne basoma kati Abazungu bano Abayindi Abawarabu n'Abakibana abaali nga banoonya abantu kutaaninga kubanga nako kano kantu kaali kapayinga homage ku Buganda kati ne bamugenda ne bamufuulamu omwami kati kwe kufuna obwami obwo n'abeera ng'ali in charge of Buteza era be baali balina okuteekako emikono yateekako omukono big question kati ono wagidooso ono oba wali emirono n'omwami omu mwerabidde erinnya naye nja kuleetera babiri bo baagana kuteekako omukono abaami balala bafuna handshake bo ne bakwata ettaka lya bateekako handshake naye bano Bazungu baali baagala 100% signatures kati bano babiri bagaanye tetwetaaga era bagenda kumaliriza banange muyite ebuyobo ne mugamba naye wali emira yali mwami yazimbawo ennyumba talina nyumba naye n'alekawo legacy bino byakulya bribe tebyetaagisa kale banange bwe mbanga ndi bweru eyo negamba agenda bakuwe sente okyuke omusajja ajja kunkuba yagana okutunda Uganda yagana kutunda kati bisajja ne bikwata ki baluwa y'ez'obwami ne baziyuza dayo you don't know what you are doing dayo n'agamba after all nsevinze Bugisu katono kyova olaba ono yayogerako yazaala Professor Dan Wadada na Budere kyova olaba Mashyate message ye ejja bwetu naye Mashyate mwenyini naye njagala amusomese kubanga waliwo byatabuulira bulungi abantu baki bebungoko kahisitole kano tanaba kategeera bulungi naye nja kumutuuza amubuulire okiraba lwakuba nti kati abantu mulimu mu kilaani omwo abagenda banoonya abantu bali Sodobe yali agenda kunoonya Sebeyi baganda baabwe abakeri side kati ne babalisa bonna Basebeyi era omwami oyo ebungoko tebatera kumuwa akalulu kubanga bamulowooza nti ali muki Musebeyi but the record is now trying to be corrected naye lwakuba nti ono yali orphan naye legacy yalekawo nti yagaana kulya enguzi omulimu gwe ne gufiirwawo era yafa katugambe let's be clear nti yafanga mwavu naye nga amaanyi ge ateekamu abaana musome era Professor Dan Wadada na Budere we tunaatuuka mu 69 n'Obote nga bayigana ojja kulaba ensoma ye yasoma ng'ayita muki mu buzibu naye abaana be abasomako ng'akyaliko mwami ye Mashyate
ono bebakola baleeta Milton Obote mu Mbale bebateekawo luno disi oluguudo luno lwawa olukwatisa wano mu lwena mabwa be Mashyate aliwa Mashyate taata wa Mashyate ono abo yasomako kubanga n'okumutwala ku Mutwale na Bumali ng'omwana w'omwami balina okumuteeka ku muki ku mugongo n'otwala kuva wano n'otwale na Bumali n'okomawo n'omukomyawo omwana w'omwami naye kati bano abasigala mabeganga ono bamukubye sacking abo bafuna ebizibu n'olwekyo yawonya n'elegase n'agireeta era singa obuuza Kayihura enti ani yakuvuganya ayagala kusiba olojja kuwuliramu erinnya la Daniel Waliyemera abantu abamu balowooza nti nze sirina maanyi naye abantu abamu abantu ako akantu kayingira oyinza okuleeta sente mu butuufu Kayihura ayinza okubuulira bulungi yeroye yali ku mwami Kayihura bowulira nti babisiginga nze kati lya Daniel naliganda lwa buto nga bagamba Daniel nga banange banseka nengamba kati mulijjeko otherwise mwenyini yagamba yo Waliyemera era kyo bwongamba nti mwami kubanga yali mukulu wa kika ate n'abisikira ate oli naye n'ajja n'akola ki so that is how I come by naye ekikulu mu history eno ngambye tisijja kumuleka bweru kubanga yawonya ettaka lya Uganda ate n'awonya abagisu kubeera nga babagatta kuki kusebe. I think that's the main aim. Iyo mwami omu naye nga bali babiri nja kunoonya omulala naye nga lusi tetuyinza kugenda yonnyo. That is how Uganda land escaped. Naye nga border zona zino bazitematema kyova olaba kumpi mwaka bwe gubeerawo bagamba this party yake ya Uganda ebyo bikyagenda mu maaso naye that is how it was. Kale ebyo protectorate ebeeranga nekomakaawo naye nga tugamba nti tebakoma kweroloka kubanga kukwata bwa Uganda kukwata protectorate ya Uganda 1894 nga bafuna bo protectorate buno bali yaliko Buganda yoka yalimu at that time. Naye tetujja kubigoberera nnyo ojja kulabanga luvanyuma basayininga endagano n'abasoga soga Uganda protectorate gundi government basayininga mu 1895 kati busoga yona ne bagigata kwani ku Uganda first ndozo birabyo bitambula era kakungulu bambekingako prime president olukiko lwa busoga kakungulu yes kati nayenga ebintu byabwe bazita principalities nga bolaba prince bakulira before kati principalities za busoga balamoje bachi nayenga bapeyinga homage bapeyinga Buganda nenga kifo kibagigase kuki ku Uganda Uganda yes kati bali kuzimbawo yetuyita Uganda kubanga tuyinza obutadda mu history eyo nnyo waliwo kye tufuata ate ne bajja wano Bugisu omusajja najja nakwata bakumaamu nakwata abateeso nakwata abagisu nakwata n'abakibano n'abalango n'abayigunda elango yafunayo obuzibu semeika kungulu ate ne bakola ki ne bagigata naye kuki ku protectorate eyo naye tegenze Uganda egenda ekula ne bagenda mu West Nile ne bateesa West Nile yali ku Zaire ne bagijjayo ku Zaire kati akatunda akamu kali ku Rudolph omanyi muga Rudolph guno gwa babiteeke Kenya naye ne tufunako West Nile naye ne komawo ku Uganda naye koki ya Buganda naye basayininga endagaano ne Kabaka ne Uganda government naye ate oluvanyuma omukulu w'abakoki ate n'abeera chief mu Buganda. Abasomesa ba history muyinza okwongerera awo zesiri wa history Uganda bwetyo wejja egenda ezimba ne basayininga endagaano n'abanyoronga gundi kabalega avuddeyo bakubye baleesa abantu wayo gundi mu Ankole naye ne basayininga border ya West naye ne bagifuna. Kale ogenda kwogerako bye tugenda kulaba abaami era aho kati tugenda kuyingirako mu governors tujja kumanyako lwe tunakomerawo wano be baali baani kuviira ddala ku kitundu ekyo kuviira ddala ku Lugadi okutuuka ku Kuts mwenkaaga okufuna independence baani bagenda kubeerawo kye tunatandikirawo ku Mande naye lwaki sikomaawo tuyinza tuyanzege okuyiga tekukoma ntegedde Uganda etya bwe yajja bulijjo nebuuza ensalosalo zino zajja zitya nga bizijja buli mwaka between 1894 nga basayininze eno
protectorate naye bagenda paka mu 1919 bakyasayininga aganye kusayininga mundu era kyovola bakabalega bayonoona nnyo bunyoro baba babanyo naye akkiriza teekako omukono nga tugenderawo. So later on emapu ya Uganda nekola ki nevaayo era kati bw'okwatako boda gwe mwenyini olulwana n'olumalako. Twaza tuyazege mukulu wa kika yaza abantu bange abawulidde mukama abankuumira ate paka bwe tunaddamu. Akaddeko keeko nga tutwalidde ddala bulungi emboozi yaffe eri gye tutera okubeera nga tutambula nayo. Lubega Ibrahim Kasinga ni mukulu wa kika wali emira comrade bwe tubadde nga tukutambuza nate wiiki eno katusabe mukama Katonda atukume wiiki ejja nate era tubeere nga tutandikirawo. Katakumira mpeera ku nkumire kwagaliza okusiiba obulungi.